ntwaliza. Klabu eno yatondebwawo mu August omwaka gwa 2011 nakati ebadde maze emyaka 3 ng'ezanyira mu liigi za Uganda ez'enjawulo. Wabula ekipya ku yo bwe bukulembeze obugenda okukyuka oluvannyuma lwa mubaka Mohamed Nsereko okugula emigabo egisukka 7 ku 100 era ayolekedde okukwata enkasi yaayo. Wabadde ayogera oluvannyuma lw'akafubo ke babaddemu n'omubaka Nsereko ne banne Enambole. Akulira klabu eno Simojo Babika akakasizza nga buli kimu bwe kiwedde. We had done officially handover and new management will take over. I'm still part of the club and I remain part of the club as I always was. But we needed changes. This is healthy changes, progressive changes, and changes which are going to make difference in Ugandan football. Wabula aganye okunnyonnyola ensimbi mmeka Nsereko ze yataddemu n'ajuliza olukuŋŋaana lw'abamuli lwa bonna olutudde ku Sheraton Hotel mu Kampala we tujjidde ku mpewo ng'olukuŋŋaana nno lukyagenda mu maaso. Ye Nsereko bw'abadde ayogera ku bisera bya klabu eno eby'omu maaso akakasizza abawagizi nga bagenda okukola buli kisoboka okuwangula ebikopo ebitali bimu. Omukolo gwakoze ogwa leero ogw'okuwaayo obuyinza bwonna obwa klabu era gye tuli ffe abagenda okuba mu management ne bannaffe abalala tugwebaza naye ne tutegeeza ne bannayuganda nti eno ye koodi ku luggi lw'omupiira tuzze era twakuwangula buli kintu. Asabye abawagizi okusigala nga bawagira ttiimu yaabwe kuba bingi ebigenda okukyusibwa mu kutereeza ttiimu. Era tuyita abawagizi baffe bonna okutandika okumanya nti eno Sports Club Victoria University egenda kubeera y'amaanyi era ejja kuba y'amaanyi. Tugenda ku defending ekikopo kyaffe kye tuyina ekya League Cup. Tujja kulaba nga tutumbula omutindo gw'abazannyi ate nabo nga tubawa chance era n'omupiira gwa Uganda oguwa chance okuba omulungi. Victoria University raundi ewedde ya liigi y'abaminyera egimaliddeko mu kifo kya 13 n'obubonero 15 wabula nga abazannyi 7 bajabulidde okwegatta ku ttiimu endala. Mu bbo mulimu Benjamin Ochani yeegasse ku KCCFC, Murusudi Joko yeegasse ku Simba eya Tanzania, Yasa Mugerwa yeegasse ku URA, Isaac Mulime yeegasse ku Sevilla n'abalala. Frank Sirungu, WSTV Nambole.